Nsubuge Kawempe ne mukulu Alozias ne mwami Sematengo Sebo Mikairi webali kuba ng'otulaba ne booli nabo. Kati njagala wabaliwo omukyala wano abadde ngamba nti naawe babagoba ku ttaka ababagoba amagye babawadde emmundu oli ku kyalo kitundu bakiyita Nganjwe Katikamu nenoonya RDC ogambye takuyamba amagye gazze gawamba ettaka lyammwe MP wamwe mwamugamba naye amagye gamuyitiriddeko bane twagala kubagamba olutawule tulimu lwa kusooka kuuma ttaka lyaffe bano abasajja beekobaanya okutwala ewaffe wonna amagye ago ge mulaba agalina emmundu balina we batuula era balina ne bacommanders ettaka lyonna eriri mu katokolido balyetaaga nga bwe mulaba obugagga bonna bwe baba batutteko so mukolere wamu okulaba nga tutaasa Buganda eno ttiimu eyava eruweero yali terina waabwe era obalala bamu batiikatiika simanyi tuve eno naye nga olutawule tulina naddala ffe abava mu katokolido lwa kukuuma ttaka mukolerawo nga ttiimu awatali ekyo tugenda fuuka emmombo z'ebiseera gye bijja. Njagala kubagamba nti neewuunya nnyo eno insecurity gye mwalaba e Kaseese ekyasinga okuneewuunyisa lwaki yajjanga mu mbere baakamuta ab'e Kaseese baakaserebulatinga ayi tugenda okulaba bano bagira naye kye mulina okumanya tino ttiimu efuga eggwanga ne bagiyita tuliira mu kavuyo awatali kavuyo they don't survive bakola all means zonna okulaba nti buli omu ali ku bunkenke obw'ettaka ali ku bunkenke owa bizinesi ali ku bunkenke ow'essomero ali ku bunkenke buli omu ali ku bunkenke mu nsi ye naye okukaaba si kyekigenda okutujja we tuli mu buwambe buno kuba mujjukire bali determined they are in everywhere institution zonna baziwambye zaabwe kobe mu kooti tokyayita kobe mu magye tokyayita kebe mu polisi tokyayita ku nnyanja yonna babagobyeyo yonna ennyanja zonna baziriizinze basadde mu poloti zaabwe mu mabanka be baliyo era be batuwola essente kati wonna everywhere ku boda be baliwo kwembase be baliwo kakati gwali eyo namba gwe muzeyi gwe gwe bawa kitisaati ne15 n'obundabunda ate nojja n'otukabirira nga bwe batwala ewamu kakati twagala kubagamba nti ebiro bye tuli mu president waffe yabyogera mirembe gibere kuye president waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu yabyogera ebiro ebyokwebereramu bababuuliranga mwebereremu nga mudda ku bukunkumuka mwebereremu abasajja abakulu nga bazungazunga ng'obulenzi obuto mwebereremu abalina ensa mwena mweddemu ensa olw'okulya mwebereremu ne bannaddiini kati nabo tetukyabategeera ennyimirira yabo mubuuzi oli luddawa abatutemula be musabira mbu bawangaale mwebereremu tugenda okulaba abatukijjanya be mulya nabo zimaawula eddi wali eri nga temukyalina nsonyi n'olwekyo era mpulidde ono omubaka wange ayogera ku basiraamu nti nababuulira abasajja bano simanyi bukyayi bwe mwateeka oba mubulina ku basiraamu oba busiraamu bamaseeka bonna ddiini n'obuuza nti kiki abasiraamu babakola ki naye ate era nze ndi mukatuliki ndowooza mulaba ennanka yange sinze naalibadde njogera nze Pawulo bayisima gye bali eri babayita mu State House n'obasanga nga bagombye amagulu babudu gye bali eyo tobabuulira bali mukulya oba musiramu ne bamukubye bakube bo bali mukulya tobabuulira ebyo naye kino twagala kukibagamba kubanga abafuga eggwanga lina bali mu bifo eby'obuvunaanyizibwa muli basajja bakulu twali badde tetubeerawo ku bunkenke kubanga twali tusuubira nti bannaffe naddala mu abaava eruweero mwajja kulembera obugagga bw'eggwanga bwonna mubuweze bwammwe ne famire zammwe abaava eruweero yes tiimu ezo zonna ezaava eruweero kyetwali badde tetugira kubanga olumu tugenda olaba mwagala kutuyisisa Obote omuzira ffe twali tetukisuubira nako nti Obote will ever be a hero in our minds ne bwe tutunuulira ku mulembe gw'Obote ebibanja by'abakadde byaffe byaliwo naye kati ono omukulu afuga eggwanga awadde abantu b'emmundu beddiza ensi yaffe ebitundu byonna obugagga bwaffe bwonna abututte emirimu gyonna agitutte ebweru atulumbayo mu ggwanga atulumbayo ku nnyanja atulumbayo mu lukalu atulumbayo ne balonda nga abakulembeze bonna n'atandika okubayisaamu obugayo naye kino njagala kukibagamba ddala mu abantu ababeera mu kyalo se Mukama nga mmaliriza security is teamwork kituufu security is teamwork tolowooza nti bano bajja kukuuma nga batambulira mu bulletproof ate mu olumbagere basiriwaza mu Uganda safe from border to border bambi Sempala naawe n'olangajja naye ng'olaba batambula ne zikajegere zonna nga zikookinze ne mu katale waliwo omukulu omwe eyajja waffe eyo nga ne bw'aba agenda mu kaabuyonjo zikajegere zibeera wali bazikookinze ne mbuuza kiki ate mwatugamba buli wamu wali safe naye gwe njagala kukugamba naddala gwe ababeera mu kyalo embeera mbi abavubuka bangi tebalina mirimu kati bakomyewo bakuba obutayimbwa
abantu bangi tebakyalina mirimu babuuliddwa ekyokukola kati bateega ab'obupikipiki leero bali ab'obupikipiki buli kaseera obuyondo obugenda olwekyo ssebo mukama wange kino nkisaba nkisabira ku lw'abasirikale ssebo mukama wange ne bootampe nanka abasirikale mubatereeze welfare yaabwe those uniformed people mubatereeze welfare yaabwe ab'amagye abapoliisi n'abaprisons abantu abo okusacrificinga ne basulanga ebweru nga batukuuma ffe nga tufuluuta ne mubateekanga emabega wa bipickup empewo n'ebafuwa they have families they have dreams nabo balina embuto nga mmwe ngamba gwe minisita gwantunuulira alaba tv eno addira omwana wa muno n'okusaasirako ku balwadde banga bambi chief campaigner wange yafuna accident ey'amaanyi ennyo Master Mabirizawo Mugaju Muzeyi Setuba mbalamusizza nnyo era mbasabira mubeere bulungi nkimanyi temujja kusuuka olwaleero tuli wano ku BBS Katonga yateredde kati muyitawo Katonga buzibu bw'amaanyi nnyo bwe tuyina twasanyuka nti Katonga yatwafunye nti emmotoka ennene zasigadde nga ziyitira Sembabule Bukomansimbi ate oluguudo lwo lutono ate emmotoka zo ki nene so kati ne wesanga nti twatandise okufuna accidents yesterday abaana babiri babatomeredde awo Sembabule ng'onootera okutuuka Bukomansimbi n'abantu abalala bagenze abafuna accidents ekimotoka kikuyitako ne kikkasukeeri kubanga bibeera biri ku high speed ate ng'oluguudo ababooda nabo bugaali tebalinawo bavugira kubanga lw'oluguudo abantu bewaffeeyo yentambula gye bakozesa boda bugaali nate buses ne trucks ebinene byonna byasigadde nga bikozesa oluguudo embeera y'ekasese wagitegedde embeera y'ekasese tetuyinza butagitegeera olwaleero era y'ensonga gye tubaddeko mu house omukulu bamulanga Kisempijja aleese report n'agitusomera abamu neetatusanyusa nnyo olw'okubeera nti tubadde nga tusinga kwagala by'ekasese naye ate nga atusomera ebintu eby'emyaka emikadde nnyo egy'emabega nga atulagira ddala nti president w'eggwanga yeyamuwadde ripooti eyo okubeera ng'akola ki ng'ajja okugitusomera nga ripooti kwegamba tekwatagana ne bye tulinze ne tusaba nnyo ripooti y'ekasese naye nga si nnambulukufu nga bwe tubadde tukola ki tugyetaaga nti abaana who were attacked ADF be yasanga ekasese ne batematema ne bakubakuba abaana abalala ne bokyebwa abalala ne batwalibwa butwalibwa olwaleero tufunye ripooti etugambibwa nti abaana abo abatwalibwa nti baleeteddwa wano e Kampala mu ddwaliro erimu lye tutannaba kumanya nti bali mu kujjanjabibwa tugezezzaako nnyo okubuuza tugendeyo tubalabe tubawe n'obuyambi n'abazadde baabwe twogereko nabo okubawa counseling naye ne batugamba nti for security reasons tewali n'omu agenda kumanya baana abo wa gye bali n'olwekyo abaana balina okubeera nga bali protected baleme okubeera nga babataakinga naye nga nze nandowooza nti ngaffe bamemba ba parliament naddala kati ngaffe abali ku health committee twandibadde nga tumanya abaana abo waawe bali bafuna treatment ennungi psychologically bali batya abazadde baabwe bali batya ne tulaba engeri gye twogeramu nekina abazadde baabwe then ekirala naye oli musawo bobaga nti bali mu ddwaliro bali bulungi akimwagala ate okubalaba nti mukakase nti bali kubanga situkakasa nnyo malwaliro abaana bana be bagamba be baleese mu ddwaliro wano abaana 38 be bakola ki be bafiirawo instantly ne kweyongerako n'abeekyalo 2 kati waliwo n'owookusatu ayeyongeddeko ku baafudde so be bantu 43 abaakafa naye nga abaana abo benjogerako be bagamba nti babuzibwawo be bagamba nti babaleese mu ddwaliro be batuganya okulabako naye nga for sure buli MP w'ekasese abadde ayogera ng'akaaba amaziga exactly yes kakati bano bagamba abali mu ddwaliro bebo babanunudde oba boogera ku abaana abaawonawo mu bulumbaganyi okusinziira ku ripooti nga bwe tubadde tugifuna mu parliamenti ya Uganda bo balaga nti abaana bali be tubadde tugamba nti no we are kidnapped nti be bali mu ddwaliro wano e Kampala so kakati naffe tubadde twagala okufindinga out mubalabeko kubanga bw'oyogera n'omuntu okikakasa tubadde nga we are demanding for them tubasaba abaana bwe bakidnappinga bali luddawa bakyali balamu baabawasa bali kuki
naye nga bo batulaga nti nno nti balamu nti era we bali. Lwaki mbadde nga mbuuza kubanga nange ndi musawo naye seesiga nnyo malwaliro gaffe aga wano e Uganda, more special amalwaliro aga government, nti n'omuntu ne bwabeera nga alwaddeko akantu katono bamutwe agendayo nga ne panado takola kitaliiyo. Of course eryange embeera ndyesiga nsobola okubajjayo nze ne mbatwala mu lyange ne mbajjanjaba bwe babeera nga baafuna fractures ne ndaba nga nkola ki nga mbatereeza. Naye nga ekisinga obukulu nti abazadde buli omw akaaba bahona members ab'ekasese bonna bonna olwaliro babadde boogera nga bakaaba mu parliament tubadde mu maziga. Naye nga kye tusinga okwebuuza ekikulu ennyo security eri luddawa wano e Uganda, kubanga lwaki batwala abantu e Somalia ate ne bagamba nti kubanga bagamba MP omu bamuyita Ferigo owa Kasese agambye nti report ye gye yafuna bwe yakubira bammeja bamugamba nti bali Congo naye balemeddwa okrossinga border okujjawa e Uganda kubanga babalemesezza babagamba they can't cross the border. So amagye gaffe gali Congo, amagye gaffe gali Somalia, abamu babatire Somalia ennaku ezo mwabawulira, naye ate wano e Uganda tetulina security. Tubuuze byonna byonna bye tukola ki bye twebuuza nti tukoze tutya, kubanga abaana babattira essaawa nnamba. Abaana bamu waliwo omwana eyagenda n'avaamu mu banne n'adduka n'agenda ku police station eyasooka 80 kilometers n'abagamba abapoliisi oba nabo ne batya tewaliwo n'omu yakola ki yajja. Omanyi wano owa poliisi kyasooka okubuuza bali bameka, bayina emmundu mmeka, basajja oba abakazi, bawanvu oba bampi, kwegamba n'amalira obudde bwo mu kukola statement ng'eri abantu bakola ki babata. Omwana n'agenda ku police station eyokubiri era still they were not assisted. So kakati waliwo before that waliwo omusajja wa boda boda eyafuna obuzibu bamukuba amasasi n'agenda ku police station n'awaaba tebamuyamba. Ne wabeerawo omukyala eyalaba abantu nga balina emmundu naye nga mu kitundu takola ki. Oli ku Kasese era? Ndi ku Kasese. This is part of the report we have been getting from the honorable members. Nti era n'abagamba nti police netakola ki netafaayo nga neta respondinga ate nga ezo zandibadde nga ziringa nga insecurity alerts nga babeera nga bali alerted ne bagamba nti kirabika mu kitundu tugenda kubeera ki attacked, naye tebafaayo paka olwaleero. So si kirungi kusooka kwekoona n'olyoka okola ki n'olyoka obuuka. Kirungi n'osooka n'olabaawo ejjinja n'ogamba lino ejjinja lijja kunkoona. Bwe buzibu bannayuganda bwe tufuna, naye ng'ekisinga obukulu mwenna abali eyo mukimanyi nti ekintu bwe kibeera nga kikulemye n'obeera ng'okyesibyeko n'okyemerako ekyo kyofuna. Ripooti ya Honorable Minister of Defence Bamulanga Kisempijje ekakasizza nti ba ADF oba era ekizibu egamba buli ku ownership ya ssomero ly'abaka. Yo ripooti ya State Minister wa Defence yebadde eraga nti nno nti obuzibu buli ku ADF, nti ADF yekola ki nti yeyaleeta attacks ezo. Naye era nga naffe tumubuuza nti okakasa otya ddala nti nno ADF, kubanga ekyokusooka waliwo enkayana eziri ku ttaka eryawa eryekasese ku ssomero awo, ate n'ekirala baali nga balina abantu be baakamala okusumulwa wano mu kkomera era sitiru nga bikwataganako bwe bityo, then ne weesanga nga wazzeewo obulumbaganyo obwo. Naye era nga naye omulaba nga tali very sure of the report he was giving us, abadde nga atuwa report okutwejjako era n'olwalirawo bwe tutuuse. Naye bwe kisembayo bw'oba wakanya report ekuweereddwa kiba kitegeeza gw'olina gy'omanya entuufu. Muwakanya nga muyina entuufu. Nze report mbeera nga nange nnyina gye mmanyi entuufu naye yeeruwa. Ekyokusooka siri we Kasese, ekyokubiri siri mu gavumenti munda, naye report gye mmanyi entuufu yeeruwa nti nnyina okubeera nga I have the right to security, kubanga tuyina abantu baffe abalina okukola ki okutukuuma. Abennyininyini be tusaba reports bo aba security bwe bafuna obuzibu luli walaba omuwa security ng'agenda omusajja amuggyeko ng'aggyeko namba plate y'omusajja ku mmotoka ng'omusajja amutwalira bwati ku mmotoka amangu ago bifuluma ku social media. Reports zaabwe zo tuzirabirawo, bwe wabeera nga waliwo ekibatuuseeko tuzirabirawo. Naye reports zino endala nga munnayuganda afunye obuzibu ono omwana wa wansi ono ye bw'abeera ng'afunye obuzibu, reports ezo tetuzirabirako ddala. Tulindirira ne tulindira reports ne zibeera nga zibula. Ngombe mwebale okukola abali mu kukola. Njagala kulisaayo nnyo mwenna abazze okunziikirako jjajja wange mukyala Sebijogo Namwandu Sebijogo gwe twaziise Zirambwa, nabaddewo kipayopayo ngendako e Nairobi n'enkomawo, gwe twaziise Zirambwa awo ekapeeka, naye omusezi n'ajja ekiro okubbayo omulambo, naye omusezi ne bamukwata ng'ali bwereere ng'omulambo agutwala
naye bankubange ne babikolako ne poliisi nakiba omusezi bamusibye ng'ali bwerere ku makya naye kisinze okuneewunyisa nti bamutadde bulijjo abeera okwo ng'aseera ali abafu ng'ate bwajja ne Kampala. So ndowooza mu ab'ezzirambu ab'ekapeeka omulabe ku bubbi bw'emirambo omukulu gwe yabadde akoze ku jjajjaffe. So njagala kulisaayo omukulu Sematengo, omukulu Sewagudde ne Sebuuso n'abantu baffe mwenna ababaddeyo mu kuziika, mukulikeeyo nnyo okuziika jjajja waffe oyo. Njagala kusaasirako nnyo ne famire y'omwami gwabadde bayita Nsuubugo ow'Ebuyungu awo nga ku kyalo kyaffe Kaasa Ngombe, naye baamutemudde naye nti ekyamutemuzza ttaka omulambo ne bagutemaatema ne bagusuula eyo ne bamala ne bagukwako, naye abaamutemya ate ne babasuula nga bazze bonna balina omusaayi. So nammwe mbasaasirako nnyo, nyongera okubakubira omulanga nti olutalo lwe tuliko olw'ettaka lw'amaanyi nnyo naddala wano mu Buganda. Gurupu ya Museveni ne banna abajja wano Buganda baagala kugyeddiza ku kifuba. Abalaala abo be mulaba bawe emmundu, gurupu ze bawe emmundu ne ssente tebava mu bbanga. Eno babasiriwaza bwe ya disarming Kalamajong simu bajjako abakalamoje emmundu, naye ate eno balina gurupu ze bawe emmundu. So olutalo tuliko lw'amaanyi naddala mu abali mu Kato Kolido, Nakaseke, Luweero, Nakasongola, Mubende, Kyankwanzi, Kiboga, Gomba, Kayunga, eyo na Kato Kolido abasajja bano baagala kugyeddiza mu luyaayeyaye. Mujjukire nti bannaffe abalinga boogera abasinga bonna bagenze babazikiriza n'obwokulya n'obulabulabo n'obuntuntu, abalala bagabidde abakazi, abalala kati boogerera mu saayansi, ayogera byayogera n'omubuuza gwe byogera obitegeera nenva okozi tuba tukimanyi nti they are collaborators. So bw'oba ng'oyogera olulimi lw'enjogera nkwegayiridde nnyo, tuli mu lutalo lw'amaanyi. Gurupu y'abasajja abo bakozesezza oluyaaye, jjukira obugagga bwaffe bonna babututte. Kati n'ewaffe batusaanyizaawo ddala ettaka, kifuba mundu na kifuba, mundu na kifuba ne ssente. Sekyo nkyogeddeko, njagala kusaba omulukumbi saabadde nammwe. Bangaye waliwo omukyalo omwajja agamba mbu yennyini byalo ebyo byonna ebiri awo bisatu erukumbi mu Ssemuto. Ssentebe yaganye ng'okuteekako omukono mbu ssentebe w'ero situ yateekako omukono nga babasala ebibanja. Okusala ebibanja buba bubbi bulyake. Bwe ssentebe w'erukumbi sobodde kubaawo ennaku zino mbadde n'olutalo nina ebintu bye tukyamaliza mu palamenti, naye okusala ku bibanja okugyako eyo ndinyi kibanja nga yakkiriziganyiza okusalako bamuwa ekyapa ekijja mu ekyo nga yagala kufuna ennanka, naye oluno oluyayayo kumanye nammwe mutusobedde. Bwe ssentebe w'ekyalo aganye mbu ate ssentebe w'ero situ azze ataddeko omukono mbu basale ebibanja. Kigambe ssebo mukulu w'omulukumbi mukulu Katongole ne ttiimu y'abano nja kuba nzija oluvannyuma ennyo kuba nkimanyi tekyali abayamba. Bano abasajja mukimanyi batwetoolodde makooti, mu mapoliisi be baliyo, mu magye be baliyo, buli wamu wonna woogenda kubanga balina puroguramu yaabwe gye baava nayo mu nsiko. N'ab'e Kasiribiiti mwenja kuba nammwe ku Lwomukaaga, Kasiribiiti kiri wali Kapeeka, nammwe baŋŋambye ttiimu emu waliwo omukulu omu gwe bayita Nadduli oba ono nti alina abakulu baatwala ne babatuuza wali ewa Salimu Salemu baagala kutwala byalo byammwe, naye nja kujja nammwe okulaba nga mbayambako. Njagala kusaba minisita w'ebyenguudo tuli bubi nnyo jo waliwo leero ku makya mbadde nzija nsanze ogumotoka guliko Kapeeka mwe abali we bayita ku bulyako engova e Kaasa Ngombe nga gujjudde taylozi gubadde gutuse ekkubo nga binnyo ne gukomawo emabega ennyo naye dereva waagwo abadde siniya nnyo gubadde gwena kutta abantu nga 10 nga gulemereddwa. Seo minisita wa wax tuli bubi w'obulenzi Kaasa Ngombe na Kaseke Kapeeka fe tukola amakubo gaffe n'ebimotoka bya Salimu Sale ebisomba bino bisino truck ebyomusenyu ne bigatta gonna ate ne ba minisita abasinga balina ebimotoka byabwe bye bapangisa osomba omusenyu. So mwali badde mutuyamba ndowooza mu abagenze Kapeeka mu kuziika mulaba embeera eyabaddewo embi ey'amakubo. Sebo kensembyayo lunaku lw'Essande ab'Essekanyonyi nja kubaako ewammwe kusawa 8 Ssekanyonyi eri ewaka Honorable Lumu yampise naye Sebo kembadde nsembyayo kano kakubira abantu baffe abali mu Uganda. Bw'oba obadde osaasaanya emitwalo 10 olunaku kendeezaako tuli bubi ekonomikale, obwavu bweyongedde tewali ssuubi n'eggwanika kkalu. Era olunaku lwaluli nalabye nga n'abakusolooza omusolo mu Ssemuto oli asanga omuntu alinawo ka drug shop kalimu ebintu bya mitwalo nga 2 naye nga bamusaba omusolo gwa mitwalo 8 bagusolooleza ku mmundu.
sirabangayo nsi gye basololeza musolo ku mundu kale mwali kusololeza ku mundu nga mulina ne bemukola n'amakubo mafu amalwaliro gafa sente zonna muzinyagulwa muzitwala Dubai simanyi China newendala so mukulu wa URA ekino kikusaba ng'omubaka parliament nalabye kye mwabadde mwekolese muto omuntu ngalabasankaddwaga shop katono nnyo kalimu obuntu butono batambula ne kanyama ne mundu tuwe zino sente bato bateekawo siru nawe ne bakutwala wali eri naye ebyo byonna bizze kubanga tuli mu buwambe bino tubigamba bakyalina ku magezi abakyategeera kuba tulina abantu baffe bangi ng'omulaba ategeera nga yasoma naye ng'obwongo kati babukozesa mu kulya ne collaboration z'abaana abasajja abatusaanyawo kakati mukama wange njagala kwebaza Honorable Wafono ndi walana submission gyakoze ng'eggwanga tulina olutalo lw'amaanyi nnyo mwe muli kubeeka seese naye abaana ba Nuupu bawambibwa buli lunaku those are Ugandans gwe lwaki olowooza nti we Nuupu tusina kumwogerako kibayinza okuba nga naawe oli ku kabinja k'abali bewagira naye nkugambye abaana ba Nuupu kutali musango naawe kubanga naawe oli muntu ate olaba tusanga basajja bakulu we twalinakati nkugambye nti olutalo lukyali lw'amaanyi nti mukyatunuulira abayeekera bali naye tulina n'abayeekera bali mu gavumenti y'NRM abawamba abaana ba Nuupu abalala ne babatemula abalala ne babulawo nze mbadde mbagamba kiri mu katokolide ekyokutemula abantu n'okkoona amayumba abantu be bagabire emmundu nakusiriwaza ekkalamujja tubajjako emmundu naye n'ababa abawa emmundu abalala babatrainingira kyankwanzi abavubuka be mulaba training ekyankwanzi busime batutte patriotism you don't know what is likely to happen in this country kati mbadde nkugamba nti naffe tusaba Museveni ota abaana ba Nuupu abali mu makomera tutunule kaseese these are all Ugandans naye bano abawambibwa abala ne battibwa abala emirambo gyabwe tetugirabanga era njagala kungubagira wamu n'ababaka be Kasese babaka bana in parliament n'abantu be Kasese an attack on Kasese is an attack on Uganda an attack on Kasese people is an attack on all Ugandans disobola kubeera ano nengira era kitubadde nga tubagamba nti okununula eggwanga nokuba tuli mu ddubi abasajja bano abafuga eggwanga lino tebaagalangako ku bannansi I'm talking about the indigenous people ne bwe bafa it is normal to them oba bakuse oba bakufumise killing is normal to them hate speech hate speech killing erinomo nkugambye ani asanyuka nti abantu bafudde nkugambye nti okufa kw'abantu be Kasese to them is not a problem era ojja kubala bali ku kyayi waabwe as usual it's a usual business they don't care especially you the indigenous people I'm telling you the indigenous kakati kubanga nze lwaki nkugamba ekyo nafudde nseko omukulu omu w'amagye w'amaanyi nnyo agoberera nnyo enankaza enkola ne training naye tawulidde nga babawadde order okwata buli mulalu yenna ali mu Kasese mbw abalalu be bayeekera ba ADF buli mulalu yenna mad people I'm talking about the mad people bonna bawadde nti mulalu yenna gwe basanga mu Kasese bamukwate nti ateekwa kuba muyeekera we told you people nti bino bye mugenda mwewaana mwetuuma mbu Saabalwanyi okukuuma eggwanga is cooperation with the indigenous people ordinary people n'omuntu wa wansi kubanga mwatwala wano simanyi operation Suuja nitubabuuza ate bano basuuja babatutte babayisijje sente empitirivu netubuuza bagenda kukola ki bisimanyi bagenze Kongo kuuma mirembe kati go operation Suuja mwe mwalisoose okujja ne mwetondera eggwanga you people kuba bano abasirikale bafe aba UPDF sikyabanenya they are totally demotivated twagamba mukulu Museveni nti defense efuna lion's share buli we tuyisa budget y'eggwanga but who eats that money abasirikale bali bubi bali mu bigatto basula mu bisiisira we are in the 21st century ne tumugamba nti ekiri musirikale but I care about them welfare y'abasirikale kubanga gwoba oyagala gamba nti omusirikale oyagala abeereyo lwaki mwe abakulu temutwalayo batabani bammwe mutabani wa Mwai Museveni musirikale naye njagala bamutwale abaduumira ekikwekwete ekiyiga abayeekera Kongo so bw'olaba omusirikale oyo patriot nga agenza akuuma eggwanga you should think much about his welfare kabe bano bapoliisi nemwe mulowooza mbu simanyi muno mulonda mu era isimanyi abeesefusi bamwe ababakuuma ne famire zammwe bwe mulina okuwa ssente nnyingi bwe mulina okulabira basula makalina bw'omusirikale omusalako otya amasannyalaze n'amazzi kadi other day nsambya yakamala omwezi gumu n'ekitundu terina amasannyalaze
eno wano Kampala Jinja Road Police Station yakamala emyezi ebiri terina amasanyalaze era wano mu kibuga tewaliwo bayeekera nosalako balakisi ng'ogisazeeko amasanyalaze n'amazzi gojja no mu kireke Victoria ge wasangawo nga tugafuna nago n'ogagamba mbu abasirikale oba n'amalwaliro ngasaleko tewaliwo bayeekere Kampala anti gwe balakisi y'ensambi yankugambye yakamala omwezi gumu n'ekitundu terina amasanyalaze bagisalako gundi ono yakayagwako eyawali ku Jinja Road nayo bagisalako yakayagwako ono omukulu bali mu kwejala bayisa sente z'abayimbi simayi babayimbira bali mu kwejala bayisa n'olwekyo sebo kino mbadde nkikugamba jeno yagambye obulumaganyi babulese kubatiisatiisa kuva Congo era tebajja kuvaayo balina ogenda mu maaso n'okukuuma emirembe era ku booda bagenda kwongerawo amagye kakati ebya Jeno Mukowu wekaguta Museveni Jeno Mukowu commander in chief Mukowu omulaba naye musajja watu lwasulawo lwabala he doesn't care. I'm talking about bano benja kwa Jeno yene bwaba anakyalako mu kibuga zikajegere zibeera wembwa sibajituzati atono ngati annyo ye Jeno wafesa abalwaji kati nakugamba nti eggwanga lino liri ku kabiga tuli ku time bomb nenkubulira nti bonaba ofisa b'amagye abali ku madala agawaggulu ba Jeno ba Meja ebisakaate babiyingira saawa 11 nabo bati ebweru mbu tebalinayo security numbuuza ati afande ng'oyingira budde bukya nti aye bweru sirinayo security kakati nkugamba nti bano abaana bano be mwateekamu operations kubanga tusobola kuŋŋamba nti omuyeekera najja n'alumba nga 2 kilometers ewali balakisi abasirikale ne baresponding after 2 hours okulinana wali we balumbye just 2 kilometers wali balakisi y'amagye and it took for them 2 hours essaawa 2 okukola response so nekyo nze badde nkugamba nti bano bo ne balaba Nansi nga bafa they don't care they are above the skies bakitalo nnyo famire zaabwe bazigulira bulletproof bonna abaana abato balina bulletproof t-shirts bawusigalo balina bulletproof emmotoka za bulletproof kabuyonjo za bulletproof kalamu bulletproof ebigato bulletproof they don't care. The rest of Uganda zimemuna kusigalawo obo baddewo oli mulamu oba toli mulamu they don't care era ensonga lwaki nze bunaku lwenkeera nze sina muganda wange magye ne tubajjukiza think about the welfare of those gallant officers buli wobalaba obusente bujja butono ate nabo bwakulwanya ne tubayisiza ne tukugamba nti tuyisijja sente zino omusirikale talina nagenda wammanelenda owa polisi n'omusango owa polisi twamuterawo gye bayita babaterawo gye bayita Exodus Sacco nene yote muteekayo sente ne mumusalako obusente obw'ekifuba ate ne mubutwala ne mububba kuba mwe omuzegwa mwe DNA yamwe duddemu obubbi bungi omusirikale ow'amagye alina gye bayita wazalendo why should an ordinary soldier je Luttamaguzi gyagende ew'omuyindi okwewola mwali badde omuterawo wali eri sente mu wazalendo ne yeewola after all is a soldier serving his country ne bwatwala emyaka nga 2 nga tannasasula abajja kukola kikuzisasula paka nga mulowoozezza ku welfare bino ebimotoka sebo maliriza bino ebimotoka byonna maliriza sebo bino ebimotoka bye mugula simanyi bimamba byenda bamuwambiramu abaana ba Nuupu ne mubiyisangawo mu kibuga bikajegere ebyo si bye biwamba olutalo singa bye bimotoka ebyali biwamba olutalo ne bino byelikopita nasese kwanze nalimbaddeko e Sudan nendaba olutalo neye Congo gye muli ensi nga Congo oba onoonya omuyekera tomunoonya na helicopter ena thick forest ndozobola kumulaba ng'oyisawo byelikopita era ebo babukubina ebigwa wansi eyo olina kukola cooperation n'abantu naye mwe mulina okukimanya nti basajjamu ensi yabakyawa amaaso ku ggwanga yemubaka Luttamaguzi Semakula badde maliza wano mutukyayisiza e Congo mugamba temuvaayo is Congo part of Uganda mutukyayisize Sudan mugamba temuvaayo muri mu Central African Republic muri mu Chad muri mu Somalia muri mu Sudan you are everywhere so if you are everywhere you end up being nowhere ensonga lwaki olaba nze kinewuyisa nnyo gamba nti no buno obuvubuka obuyeekera buno obuvubuka obutono buno obuyeekera busobola okubakuba nga musobola okutwala amagye eyo mu nsi zonna ezo kakati bayiseewa sebo bakuboda wakumibwa mwayise bayise abasimba automotives bage tusako pikipiki z'omulembe honorable lindako pikipiki z'omulembe abasimba automotives buli kaseera kekasemba akano kasembayo sebo njagala kubuuza ekyambalo ekituufu ekyab'ebyokwerinda olwaleero olaba abantu abawamba abantu abasinga bali mu ngoye za leya tukyalemeddwa gavumenti okutulambika ebyambalo bya poliisi ebituufu n'ebyamagye
kati buli muntu akola effujjo lyayagala newebuuza naawamba omuntu wa poliisi ono wamagye naye nga kyo mulina okumanya ensi yabakyawa abasajja mwe tewakyaliwo omuntu asobola kukolako bwetyo nkukulisa ne wasitera nandawula omuweereza waffe tumwagaliza Saturday ejja okwosa enkyambaga nedda sewa 24 ndira 22 waku Saturday anti okwosa enkya very true era tujja kubaayo sebo okuba kaadi twazifuna ate nga mwala waffe naye tumwagaliza birungi byereere awamu ne munne Charles kube Kasese sebo Kasese tekane sport kumwe abalina amasomero ebyokwerinda byammwe biba bitya private senga balumbye St John how safe are you ebyokwerinda byonna mu ggwanga edda nno sebo okujjako ennaku zino amasomero gonna agasinga tegaaliko na bikomera edda gyesomedde yonna amasomero nga tegaliiko yadde ebikomera ne geeti kati amasomero galiko ebikomera ne geeti ate ge matono era bw'oba otunudde kubanga singa ogenda mu byalo bannange bano bananjulira amasomero agasinga tegaliiko bikomera naye nga abaana babadde basoma ne preps ne bazisoma ne bamala naye omutima gwazze buzza obubi ogulumba naki n'abaana kubanga sebo wano olaba balumba abaana ewaffe mukono aba school of the blind mpumu ekisoga ntenjeru oli nabatta ne gwotta talaba kubaloga nti gwolwana naye akulaba oba omuyinako ensonga kuba ne bebantu talo lwa ttaka nga bagambye nti waliwo entalo z'ettaka osobola okuvaayo mu ngeri ki endala oba waliwo olutalo lw'ettaka batandika okukwata abo abadde bateeberezebwa okukayanira ettaka nti bebavuddeko ekitta bantu kuba wateekwa okubaawo ekikolebwa kati sebo yogedde ku masomero fenaffe mubyaffe twali tufunyeyo ebizibuzibu ne batuwa kati sebo tukuumya kumpizi barracks ku masomero gamu era bwe batoyina ssente kuba kati buli musirikale ow'emmundu ennene omusasi w'emitwalo ameka 5 abasirikale bameka tukkirizibwa wakati w'omunaana ne 10 buli omu 5 yes kati yes ate nga kwotadde n'emisolo gya gavumenti kati wesa nti amasomero gagenda kubeera era buli lwoyitako kati liriko ab'emmundu etali eno ya magaziini emu wabula magaziini 4 era ekiro baba bakuuma nga abakuuma Bank of Uganda n'olwekyo eyo embeera wetutuuse embeera eyo lwaki ezze nti singa tufunayo ku lipooti eyimplimplicating abantu bano ababakoze bino kuyinza okugamba nti babakutte naye kuba kati okuva lwe twava empumu Kisoga tewali kyali kivuddeyo kunoonyeza kukyagenda mu maaso enwe bw'obawa ekyali badde ngaekyokukola tiwali akujjumbira mangu kuba ogenda okwesanga nti gwe ate gwe kikwatako afunye ekizibu gwe olina n'okunoonya ensimbi ofacilitatinge abanoonyereza ndoza batali ba gavumenti singa awo ndozobeera ofunye ba private investigators abapoliisi nga gwe bateekamu ate bwebagamba nti nagenda nti egindi bagambye yakoze ekikolobero ali budaadiri ali gindi so ogenda okukakkana nga waliwo obuzibu n'olwekyo nze ndowooza nti obukuumi bweyongere naddala ku nsalo naye neeno kubanga abantu baffe badde tibamanyidde kubeera ku tensoni ate ekirala ng'ogjeeko ababifuula ng'ebiri common naye security eyaffe ffenna naye oli bwagamba nti kati ono yanyiize nekyawulidde tajja kibuulira bali waliwo lwonyiiga nga kati juzi nabadde ntunuulira ekirungi ffenna abali wano tulaba tv eziraga amawulire g'ebweru bw'otunuulira ekiri Haiti n'otunuulira ekiri e Sudan weebuuza eyanyiiga n'agamba nti nyiize sigenda kwogera bantu bali eri gavumenti kubanga balabe n'emmundu Salomani n'alumanya bonna balukolaki balugenderamu kati e Sudan toyinza kugamba nti kiina gwe kitaasa oba kijja kuzimba eggwanga n'ekyo nze omulanga gwange gugamba nti ffenna tuddeyo era nalwebaza nnyo nawulidde ab'ekasese nga basaba LDU tuzzeeyo abantu ab'omu bitundu byaffe gavumenti ebateekemu ssente bakuume ebitundu kuba bona ebuppanya baba babumanyi naye kati ne bonaaleeta omusirikale nga tamanyi ppanya
mu shortcuts obwo kuba bano abakozi b'ebibi abayikira babumanya batya omusirikale bw'akuuma ekitundu kimu bayinza okubaako nga baliko bava mu kitundu ekyo tolina garanti nti tekuli waako naye bwe mbanga nammwe mutaddemu abammwe okukakkana waba wajja kukolebwawo omulimu ogw'amaanyi LDU eddemu ekole. Second, mindset yaffe ekomewo nga bannayuganda nti ffenna tuteekeddwa okwagala eggwanga despite enjawukana eziriwo oba byabufuzi oba byaki. Era nebaza nti saawuliddeyo asanyukira kintu kye Kasese kubanga olwaleero kituuse Kasese enkya kituuka ewuwo oba nowesanga n'omwana oyo Kasese kati nalina lido yali leader of opposition Winnie Kiza yali asasulira abaana bangi abava Kasese nga basoma wange mukono naye kati bwe yavaayo ndowooza n'awummuzaamu naye kitegeeza nti oyinza okuwooza ni Kasese weeri naye ng'akulidde Kasese alina ate omugaso gwaggaseeko gwaliwa emukono. Nolwekyo nze ndowooza nti ekyo kintu kikulu nnyo okulowoozaako. Ensonga endala gye ndowooza land disagreements gavumenti etwala ekiseera kinene zitunulamu buli omu wulira land langu erwawo ate ng'egamba ebeeziwulidde singa owulira nti nina obutakkaanya ne honalebe ono ku by'ettaka muyingirewo mu budde oba muyambako muyambeko kuba libanga essomero libadde liyamba abaana b'e Kasese nga bwe twalirabye gavumenti eyinza noga nti nannyini katumusasule oba naawe ani mutuufu nesobola okugjawo embeera ereeta eggwanga katuyinza lwasoose okulaba paapa omwaka guno gwonna n'oguwedde tubadde n'ebintu bingi ng'atusaasira naye ku ky'abaana yakoze eki yavuddeyo. Nakyo kitegeeza nti message yagenze wala okusinga bweteeka okukola okubeera. Nolwekyo tusaasira abazadde ne twebaza intervention ekoleddwa naye nange kyenjagala okusaba nti abantu beeri basabye LDU ebaweebwe basobole okubanga babasasulira si sente nyingi kubanga butunulira sente ziteeka mu bintu abakulu bana bakola budget saagala kuyingiramu naye we can easily squeeze some money. LDU nebeerawo ku buli nsalo zonna kuba bonda zaffe bwana modulator zikyali bubi bwotuuka Busia EPDF gye yate basabe LDU mu kitundu bo bali bakuuma ensalo bano bakuuma ekitundu kubanga kilomita 2 omukulu zayogeddeko ono agambye 8 okusanga poliisi kilomita 8 ne bwogamba mwana nti adduka ati ayizo ziddukira essaawa emu n'atuuka no tubeere bamazima kilomita 8 oziddukira essaawa emu nti watuuse eddo reporting olwo olugendo luba lunene kisinziira ku omuddusi ow'amaanyi ku buzibu bw'amaanyi kilomita 6 mu ssaawa emu kale naye essaawa nnene omuntu aba kyayagala okukola amaze n'okukwenda ng'akoze eki amaze okutematema Luttamaguzi yagambye kilomita 2 memba ba parliament bagambye seriously bayogedde 8 naye ng'akisinziira ku buzibu bw'obeera nabwo essaawa naye kyenjagadde okugamba 8 mukulu oli obuuka namu olugendo luki luba luwanvu 8 lugendo luwanvu okubanga oli ali ku boda bano babawe kuba kati ebintu byetwogera yadde n'omubyalo sebuli waffe juzi Kisoga Kyetume Katosi abaana b'ebijambiya batandise bano ababbi era olabye bakutteko mu ababeera ku mawulire ab'ebijambiya batandise wanyana nesegirinya bazze ne baana bakubyalo atunuulira ono mukasiko tiwali ttaala aba ayitawo n'amusaajaga kati omu bamuse n'okufa n'akola ki n'afa kubanga abubbi bugenda kweyongera tibajja nabo kuba ba ADF naye n'ababbi bagenda kukozesa omukisa ogwo. Nolwekyo nze ndowooza ekyalo bwe kibaako LDU eyalingako ng'ekola kubanga tuli wano LC tezikyakola kiriza kola ki gaana olukiiko lw'ekyalo byebyettaka ate ebyo byetwogerako naye twogera ku LC ezakolanga nga zituuza enkiiko Secretary for Defense n'awandiika n'obupapula ne bawandiika nigwe musuubira okuba omuki omubbi ne babulonda RC zezakolanga LC zabivaako kati LC mulimu ogusinga nga mukulu Luttamaguzi bwagambye gwa ttaka. Nolwekyo tuzuukuse enkola ey'okwekuuma mu bitundu kubanga olwaliro sebo ne bonaagamba otya
tiwali wonna bayinza kubanga abasirikale ne banabajja Somalia ne banabajjawa ne batumala nti olukumi lwe batwala Somalia ebaluleese lugenda kumalayo Buvuma Mukono Kyaggwe yenna abenga aweddeyo. N'olwekyo nze ndowooza nti kikulu nnyo okwenyigiramu ate n'obukulembeze bwaffe buzuukusa ekintu ky'okwerinda n'okumanya abantu be basenza n'abasula mu bitundu oba bagenyi, kubanga tuwawulidde nti bano baalinga abagenyi ate ku nkomerero ne bataba abalumbaganyi. Nkyakulira ye Sobi n'ekibinja kye bayita press conference, bayita bamawulire. Kati gwe wamawulire ojja kutubuulira ani abayita, boze seraba abamawulire simple omushana abayita to come for a press conference ne mujja. Does it make sense? Yeah. Simple Sobi nga mbalete mummanyi mbalete mumugoberera nayita press conference mu Kisenyi mwena ne mujja waba walwa abayise nayite mutubuulira because you are the enemies. You the media sometimes ensi ya mujirya murukwe ate toyina kuwogera nti yatuyise. The one who addresses is the one having the news. Na imani bulidde ensi naye fine ono Sobi is the one who is addressing us, but ayatuyise is Minister Rumshanda wa internal affairs, maybe wa security wachi ekyo kankirekera kakati Sobi ne banne ne bagamba kakati leero Christmas eno gye mugendamu tubawaddeyo ka holiday, tetugenda kubatematema, tetugenda kubabba, tetugenda kubanyaga, we are not going to rape you, tubawaddeko ki ka break akalembereza. Now baddamu press conference endala live Kareke Ihura Inspector General of Police n'alagira n'ayumbula ekikozi kibakwate force nebalumba yabakwata live nga bali ku press conference simunye bojjukira. Kati wano ku street neyewa mchito kwewana na jubilatinga najaganya kujaganya era mbakutte tebasulayo. And you addressed amawulire gamwe, I think it was CBS broke that news. Sobi teyasulayo, Kareke Ihura asulayo, yamalayo ne weeks teyafuna bail, but Sobi teyakola ki, Sobi teyasulayo because waliwo yalagira mumuti and he is there. Now ati nebuuza a rebel force o designing intelligence oyite mu patrol z'amagye gayina helicopter gunships gayina ki naye nga kyolumba abaana b'essomero beebase a rebel force ofunemuki to cause pain. I don't know the government. I don't know nti bota because you see bino ebimu okubi muhini manyi mu Uganda ano okujiwangala muno ojibeeramu bulungi betaakwa musiru nokuba mujega so those are the questions we should be asking. So why would a rebel force eyagala okujjawo government kukola ekyo ekinaavaamu publicity ejimalawo emalawo ki rebel outfit? Yes egwawo efaayo. Why not ku publicity nti NRA eri Luweero ekole ekyo ekivaamu publicity ejimalawo. Why? I'm not saying jina answer, but twala nebuuza, unfortunately nebuuza nga njogera, ndowooza nga njogera. Now kulwaki oli yasala omutwe gw'omwana n'aguleta ku parliament ng'ekirabo fuokadaga because you see bona baana lwakawa nti bali 40 but bw'ogenda ogatta omutwe gojjeeno n'oli gwe waasaze naye weera 4. Why would someone of all things
nosala omutu gw'omwana n'ogusala bulungi nnyo n'oguteeka n'ogurapping kirabo kyakadaga negujja ku parliament, because this mind is the same as the other mind. Now ekyokwokya abaana b'omu disitulikiti y'omukono Kisoga n'okwokya bano abaana ekibigatta walimu omuzungu. Abaana abaayokebwa mukono n'abikasese. Yes. Walimu omukono gw'omuzungu. Walimu omukono gw'omuzungu. Nti wano omuzungu omukyala mumuyita mulangira. Is the correct word? Omumbejja. Yali agenda Mumbejja. Yali agenda kukyala ku ssomero eryo. Yes. Olina jana alyokya. In other words, ntono yali tanoonya abaana abo, yali awa message ono omukyala. So ani alyokya. Ku lwaki awo togamba suspected n'ogenda mu kyasirikirawo. Ani ayokya Buddo. Because Buddo bajocha is the same style. So who banned Buddo? So bojo binonya then waliwo essomero balyokya mukono no surround seeta naye balyokya same minute same hour ne red paper. You remember that time nga bocha amasomero, but a red paper unless you nalabako video ya nalabako CCTV bo bali bayina CCTV nalaba abajocha the evidence is there ebiraga babakwati nikati babakwatanga but it is there atalise yo najirabako kati kancherekerawo. Now kachinja my submission that from Mr. Busurwa that okwocha bana abaana probably n'abala abagenda okutemula mind games. They are mind games. Muntalo walimu kye bayita winning hearts and minds. Bwe mba sobola kuleeta onjagale nsobola okukola ekintu n'okyawooli. So there are two options. Either nkukolera ekirungi onjagale because nwana n'omukyalo ono. So the battle is about togenda wono kati nenkola ekirungi n'onjagala. O nenkola ekirala n'okyawo ono gwe mbadde sayagala owagire. I don't think my point comes. Yes, comes out. Yes, so those are mind games. And muntalo zene z'amaanyi eziriwo z'obulezi Ukraine ziriwa babikola the state actors the non-state actors babikola ekyo nakyo jja kukirekerawo. Kati kyetulina okunoonya kiri nti kigendererwa ki because ekigenda okutuyamba okubaawo bano baafudde they are dead. Question eri nti baani abaddawo could be you could be me. Kakati okuwona is we need to define mind eno and I have given example waliwo njiwadde kandi nabona kanjiwe nti Herode Bibo egamba yatta abaana mu bwakabaka bwe up to 3 years. Is that so? 3-5. Up to 3-5, yeah. Abaana bene emyaka egyonna abali awo bona yabasala. Kakati yayawulira ebiwoobe ng'abaana bafa yali asobola okwebuuza naye kiki ekigenda mu maaso. So w'amagezi nnyo awo ng'ategera waliwo omwana yazaaliddwa gwanoonya oyo omwana ayinza okumujja mu buyinza. In other words, Herode teyatta baana abo because yali alina empalana n'abaana oyo yali alina empalana n'abazadde baabwe. But it was politics. Waliwo gwanoonya okutta ataali mu lukiiko olusalawo nti Herode ate abaana kuttira mu Jesus Christ, right? Tosobola kumanya kyali kigendererwa. Kakati because you nanze naawe tetuliiyo tetusobola kufuna ekigendererwa. But we are looking for truth. Tunoonya mazima and amazima gadduka gaganda badde gangu okutuuka okumpi
gadduka. Now let's look at the line somero. One, mchala Janet Kataha, Honorable Janet Kataha. Avayo nalete ekiwandiiko ekirwana n'amagye. Koza amagye gagamba bano bayekera. Bavudde wali basuza wano kumane naku 2 bagenze ne bagenda Virunga National Park. Siwe kiri yenaga naye wali enkayana zettaka. Wali enkayana mu ssomero. Ngoberede case eno badde mbiteeka ku Twitter handle yange. But wabanga waliwo wrangles, I'm advised bagenda mu court. And I'm advised the court yasalawo ono Bulitom yenanyini yenanyini somero mutuufu. Of course wala yokunoonyereza ono mu Canada yafuna atya Bulitom. How did they meet? Idea ya jetya because uli anta idea erimu okukola somero abaana baabo abayiga ensolo the poachers basomeremu bano basobola okuva mu kukola ki mu kuyiga mu kupoachinga. But the larger question eri nti bwe kiba nti kiri mu wrangles Honorable Janet Kataha kyayogerako then bande badde bakwata oli ayawangulwa musango ayawangulwa omusango gwa bandu badde bakwata ayete bali kutte ono nanyini somero ayawangula omusango kutasobola ate kwokya somero lye naye obanga ogamba nti ADF katutegeeza nti ono ayawangula yakoze deal ne ADF bajje somero lye ate nga yawangula because last stories omanyi munange abadde talina n'abaana abadde akola bya accountability yaguza abaana n'abajeri mu Bukonjo West I think munansonyo if we confusing out because the somero lili wano constituency ndala abeza abasinga bali mu baveri yagenze n'agula y'abaana kakati ono amaze okukola accountability n'agenda n'ayogera ne ADF banange muje mu nyambeko mwokya abaana. But another thing is bwebanga bwocha bana abaana bukambwe bungi nnyo naye ate ne bakola wekirala which is very interesting. Uje basookera mu office ya director I think even ne nyumba ne bajjayo mukyala wa director n'obwana bwe and the information je nyina within 200 meters abo ne babata right. Yes. So olaba nti yes bakambwe mu kutemula but tebaze kutemula buli kimu because bande badde bato omukyalo ono ne batana obwana bwe if it was just kutemula nti bano batemu of course n'okutabana nabo butemu bati kyegeza okukolaga kiri nti bali bayina ekigendererwa and ekigendererwa kituyina okunoonya. So the wife tebamutta ne neighbors tebabatemula right. But waliwo n'amasomero amalala nga galina abaana bangiko ate nago tebakola ki nago tebagalumba. Now so the wogenda nye kaseesaawo oyina okunoonya bazira the later muno bazira yali musajja wa UPC I think wa youth wing or something but mu intelligence yobote and bwe bava mu nsiko ye yagenda mu exile bamutira Kenya Nairobi bano babazira tebawagira NRA ngeyingira sijja genda nyo mu operation gaso ebyavaamu nga mukulu Museveni amaze okuwamba but Kasese ye kyekitundu mu Western Uganda ekyagana Museveni. It's the and you need to go and find out why kulwaki waliwo bad blood ngeri ewaffe bwoba wesimbawo oyina okulwana nnyo olaga abantu nti otuukirira Museveni nze mpagira Museveni nga ye campaign because population yali emwagala for some reason but Kasese yagana ate yagana nga yakajja jukira je yasinziira okukwata lubona okugira but yo Kasese yagana yeyina ekyama kyayo kulwaki yakola ki kulwaki yagana kabe kasinga ate nga yina n'ekiyonga if you remember
But the same kasese baleta omusinga mumbere bamuleta, of course nayo byali awo oyinza nokumanya okunsinga, but nate newabawo obutakanya wakati wa mumbere ne mukulu Museveni. Of course waliyo n'okulumba, it has been an unstable place. Waliyo nekita abantu. Actually, I even remember baziika n'obwana bungi nnyo mu mass graves owojjukira. Njagala obigoberereyo mukulu Busuuwa. But wenjagala okukoma, waliwo ebintu bire Kasese which are political that you know picking up interest. One, the rise and rise and rise and rise of Mbadi. Mbadi yali edisi wa wonna weyagala webakusanga. Of recent waliwo essomero awo Kawempe erya omusiraamu mutabuliki Haji Kamogo bagenda ne basanga abaana kiro beebase, abalina TV mwenna mwabiraba, abaana ne babajja mu buliri kiro, abavubuka ne batandika okubeera nga batambuza lubuto nga bikere nga bagenda beewalula babakuba emigo bwe babasindika babalinnya, surprisingly nga babakuba bambadde uniform zaffe ezawana ez'amagye aga Uganda, nga era basasula ne ssente ezaffe ez'omuwi w'omusolo, nga era balabikira ddala nti nno nti batumiddwa ku mulimu okugenda okukwata ki abaana, nga bagamba nti nno abaana baliwo mu bukyamu, but sincerely gwali musango gw'abaana. I mean abaana tebalina kisi kyonna, abaana bato. Omwana ne bwalaba obulabi kuwa poliisi yenayina oba omujazi ajula kwefukira bwefukizi nojja noleta gonna amaanyi, naye nga nabo balina abaana be bazaala, era ng'ayagala bw'abeera nga azzeeyo abaana abo bamugambe nti kulikayo dadi bamuwe ne haga. Naye kakati gwe bw'obeera nga ddala okyayo osobola okweyita owa NRM munammwe nga mulabira ddala nti security ebalemi, lwaki temukyusa mwena ne mujja mu NUP olw'ensonga nti kyengezaako okubalaga yes. Ekyokusooka bw'omuntu nga muvubuka ng'akyalina amaanyi ogenda kutandika ng'akyalina amaanyi bwavuddeko no n'ayogera yali ajanye muta abantu baffe muta abantu abaana ba Nuupu anti era kubanga nti no kiki bani ababasiba bani abatwala be baba NRM. Naye omuntu ng'akyali muto, omuntu ng'akyalina obwongo obulowooza obutegeera, omuntu ng'akyasobola okutuula wansi n'abala ekibalo bulungi, yoyo agenda okubeera ng'akolera bulungi ki eggwanga lye. Naye olwaleero omusajja yeewalula bwewaluzi, watambula n'akamotoka kali kenyininyini kakolamu obuyonjo nako wekatambulira, kwegamba n'omulabira ddala nti for sure abantu abandaba ffe abasawo bwe tubeera nga tusoma era nga tukebera entegeera y'abantu, abantu abo abakulu bategeera nnyo kituufu, naye abantu abo abakulu bayina entegeera yaabwe weekoma netuuka nebazitoowerera nga bafuna kye tuyita dementia, nga tebakyasobola kubeera nga bategeera bulungi okubeera nga bajjukira buli kimu. Asobola ate bayithawo okubulira story ey'omyaka egy'emabega ennyo mu 70s n'atakubulira kyalwaleero, nga kitegeeza nti olwaleero mwami Museveni tasobola kutuula wansi n'akalculatingira bulungi ki gwangali. Kyova olaba nti abaana babasomesa, abaana babatraininga mu magye, ne babawa byonna ebyokukozesa, naye ne bamaliriza nga babasindise mu nsi ezaabwe ez'ebweru. Nawulidde nti ne mu tawuni kanso yange wali ekigangazi batandise okusomesa abaana, naye ate nze sikyankutteko nnyo kubanga baabaana bali focus bamanyi ki kye baagala abavubuka beewaffe, era nga Abaganda bagamba nti kabwake weeyoledde kekakuluma eki enteegateega. Kakati tekiina buzibu abatraining, naye nga bo bannayuganda balaba nti omukulembeze omutuufu gwe bagenda okubeererawo abo wenyininyini gwe babatrainingira ye Robert Kyagulanyi Ssentamu, kiki ekikulaga nti security tekyayina nayo kweyagala kwe. Bwe babeera nga tugenza okulonda mu kalulu mu barracks bafunayo obululu bumeka aba NRM. So n'olwekyo bannayuganda mubeere nga mwebeereramu, mubeere nga mukimanyi bulungi nti security temukyalina. Security buli omu wenna wenna ekkwatako, tekyetaaga mugagga, tekyetaaga mwavu. Mwabaavu mujja kubeerayo mugambe nti no balirawe tewaliwo mwavu mu ggwanga lino, kuba tulina n'ettaka lyaffe ekyobugagga
ne bajja ng'oli eyo emmanga eyo ewaffe mu byalo ne bajja ne bakutwalako ettaka lyo gwe n'olowooza nti manayinze munaku asembayo tewaliwo kyabugagga kisinga ttaka kyemuva mulaba nga regimu eno bagiyigganya baagala okumalawo abavubuka baffe bano abandibadde bakola omutindo oguddako kwe kubeera nti baagala okunyaga ki ettaka nti kubanga abaana abo be babadde bagenda okutuula wano babeere nga bazimba ebizimbe by'amaanyi babeere nga batuula mu ofisi ez'amaanyi naye be bali mu kukola kimukutta so munnayuganda yenna buli wooli wonna beera nga weetegereza eggwanga lino litutwalawa tukoze tutya buli omu okukuuma munne tukoze tutya okubeera nga tulina security ey'olwaleero n'eyenkya tukoze tutya okulaba nga tuyimirizaawo eggwanga lyaffe ne tubeera nga naffe tubeera nga gali amawanga amalala ge tukola kigwe twegomba kwe kubeera nti nno nti buli omu alina okubeera nga alumirirwa munne buli omu alina okubeera n'obumu era nga bamulaba wano ensonga si masonga ettaani obumu naye kasita mubeera nga temubedde bumu nga buli omu nga ayagala kweyagaliza abantu abalina ssente ate be baagala okweyongeza essente abantu abo bennyininyini abalina security ate era be baagala n'okweyongeza security abaana ne babeera nga batambula nga babatabusi byebyo ebigenze nga bibeera nga bituviira mu ki obuzibu naye nga kyensembyayo kwe kubeera nga ngamba bannabukomansimbi north nti security naffe tetulina tubadde nga waliwo abaana abo be bawamba waliwo abaana b'amasomero nze bankubira nnyo nga abaana babawamba obumotoka ne kajja ne kasibira ku mwana ne bamuteekamu ne bamutwala omuzadde n'ajja ne yeegayirira mubeere nga mukimanyi nti no abaana balina okubeera nga bayingira ewaka obudde nga bukyali bawamba nnyo abavubuka bawamba nnyo abakyala so mubeere nga mwebeereramu tulabe nga tubeera ne security etumala ate then n'ekirala waliwo bano abantu bw'obeera ng'ogezaako okubeera nga abantu nga obalaga ki ekigenda mu ggwanga mu maaso ne babeera bo nga bagamba nti you are causing a lot of insecurity in the area batuleke ba RDC ba DPC batuleke tubeere mu bantu nga tubasomesa okubeera nga beekuuma n'okubeera nga ate tebongera kubeera nga babonyabubonya mu ggwanga webale kuteesa amina Honorable Luttamaguzi Semakula naye dakiika ezo sebo neyanziza okubire njagala kusooka kwebaza abatulaba mukulu Gabula eyiganga musawo Matilda wali ku kapu Luttamaguzi Kasangombe wali tulaba mukulu Lugambwa ekasese mukulu Katulamu ekawoomya ne mukulu Nsubuga ekawempe ne mukulu Alozias ne mwami Sematengo sebo Mikairi webali kuba ng'otulaba ne booli nabo kati njagala wabaliwo omukyala wano abadde ngamba nti naawe babagoba ku ttaka ababagoba amagye babawadde emmundu oli kukyalo kitundu bakiyita ŋŋanjo ekatikamu naye noonya RDC ogambye takuyamba amagye gazze gawamba ettaka lyammwe MP wamwe mwamugamba naye amagye gamuyitiriddeko bane twagala kubagamba olutalo tulimu lwa kusooka kukuuma ttaka lyaffe bano abasajja beekobaanya okutwala ewaffe wonna amagye ago ge mulaba galina emmundu balina we batuula era balina ne bacommanders ettaka lyonna eriri mu katokolido balyetaaga nga bwe mulaba obugagga bonna bwe baba batutteko so mukolere wamu okulaba nga tutaasa Buganda eno ttiimu eyava eruweero yali terina waabwe era obalala bamu batiikatiika simanyi tuve eno naye nga olutalo lwe tulina naddala ffe abava mu katokolido lwa kukuuma ttaka mukolere wamu nga ttiimu awatali ekyo tugenda fuuka emmombo z'ebiseera gye bijja njagala kubagamba nti neewuunya nnyo eno insecurity gye mwalaba ekaseese ekyasinga okuneewunyisa lwaki yajjanga mu mbere baakamuta abeekaseese baakaserebuletinga aye tugenda okulaba bano bagira naye kye mulina okumanya lino ttiimu efuga eggwanga lino bagiyita tuliira mu kavuyo awatali kavuyo they don't survive bakola all means zonna okulaba nti buli omu ali ku bunkenke obw'ettaka ali ku bunkenke owa bizinesi ali ku bunkenke ow'essomero ali ku bunkenke buli omu ali ku bunkenke mu nsi ye naye okukaaba si kyekigenda okutujja we tuli mu buwambe buno kuba mujjukire bali determined they are in everywhere institution zonna baziwambye zaabwe kobe mu kooti tokyayita kabe mu magye tokyayita kebe mu polisi tokyayita ku nnyanja yonna babagobyeyo yonna ennyanja zonna baziriizinze bazisadde mu poloti zaabwe mu mabanka be baliyo era be batuwola essente kati wonna weevereweya ku boda be baliwo kwembase be baliwo kakati gwali eyo namba gwe muzeyi gwe bawa kitisaati n'50 n'obundabunda ate nojja n'otukabirira nga bwe batwala ewamu kakati twagala kubagamba
nti ebiro bye tuli mu president waffe yabyogera mirembe gibere kuye president waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu yabyogera ebiro ebyokwebereramu bababuuliranga mwebereremu nga mudda ku bukunkumuka mwebereremu abasajja abakulu nga bazungazunga ng'obulenzi obuto mwebereremu abalina ensa mwena mweddemu ensa olw'okulya mwebereremu ne bannaddiini kati nabo tetukyabategeera ennyimirira yabo mubuuzi oli luddawa abatutemula be musabira mbu bawangaale mwebereremu tugenda okulaba abatukijjanya be mulya nabo zimaawuleddi wali eri nga temukyalina nsonyi n'olwekyo era mpulidde ono omubaka wange ayogera ku basiraamu nti nababuulira abasajja bano simanyi bukyayi bwe mwateeka oba mubulina ku basiraamu oba busiraamu bamaseeka bonna ddiini n'obuuza nti kiki abasiraamu babakola ki naye ate era nze ndi mukatuliki ndowooza mulaba ennanka yange sinze naalibadde njogera nze Pawulo bayisima gye bali eri babayita mu State House n'obasanga nga bagombye amagulu alaalaha babudu gye bali eyo tobabuulira bali mukulya oba musiramu ne bamukubye bakube bo bali mukulya tobabuulira ebyo naye kino twagala kukibagamba kubanga abafuga eggwanga lina bali mu bifo ebyobuvunanyizibwa muli basajja bakulu twali badde tetubeerawo ku bunkenke kubanga twali tusuubira nti bannaffe naddala mu abaava eruweero mwajja kulembera obugagga bw'eggwanga bwonna mubweze bwammwe ne famire zammwe abaava eruweero yes tiimu ezo zonna ezaava eruweero kyetwali badde tetugira kubanga olumu tugenda olaba mwagala kutuyisisa obote omuzira ffe twali tetusuubira nako nti obote will ever be a hero in our minds ne bwe tutunuulira ku mulembe gw'obote ebibanja by'abakadde byaffe byaliwo naye kati ono omukulu afuga eggwanga awadde abantu b'emmundu beddiza ensi yaffe ebitundu byonna obugagga bwaffe bwonna abututte emirimu gyonna agitutte ebweru atulumbayo mu ggwanga atulumbayo ku nnyanja atulumbayo mu lukalu atulumbayo ne balonda nga abakulembeze bonna n'atandika okubayisaamu olugayo naye kino njagala kukibagamba ddalamu abantu ababeera mu kyalo Semukama nga mmaliriza security is teamwork kituufu security is teamwork tolowooza nti bano bajja kukuuma nga batambulira mu bullet proof ate mu olumbagene basiriwaza mu Uganda is safe from border to border bambi Sempala naawe n'olangajja naye ng'olaba batambula ne zikajegere zonna nga zikookinze ne mu katale waliwo omukulu omwe yajja waffe eyo nga ne bw'aba agenda mu kaabuyonjo zikajegere zibeera wali bazikookinze ne mbuuza kiki ate mwatugamba buli wamu wali safe naye gwe njagala kukugamba naddala gwe ababeera mu kyalo embeera mbi abavubuka bangi tebalina mirimu kati bakomyewo bakuba obutayimbwa abantu bangi tebakyalina mirimu babuuliddwa ekyokukola kati bateega ab'obupikipiki leero bali ab'obupikipiki buli kaseera obuyondo obugenda olwekyo ssebo mukama wange kino nkisaba nkisabira ku lw'abasirikale ssebo mukama ne bootampe nanka abasirikale mubatereeze welfare yaabwe those uniformed people mubaterereze welfare yaabwe abamagye abapoliisi n'abaprisons abantu abo okusacrificinga ne basulanga ebweru nga batukuuma ffe nga tufuluuta ne mubateekanga emabega wa bipikapu empewo n'ebafuwa they have families they have dreams nabo balina embuto nga mmwe ngamba gwe minisita gwantunuulira alaba tv eno addira omwana wa muno mutabani we tosobola kumuteeka ku kipikapu bwe bakugoba ku kibanja abantu b'e Nakaseke ku lunaku lw'omukaaga tuli kasiribiiti naye abasaatuusi bazze mwaba olukumi mutegedde ne baba kugoba ku kibanja ng'oliwe Nakaseke eno essimu yange ng'oliwe Nakaseke abala temunkaabira kuba nammwe mulina ababaka bammwe essimu yange eri 0757 69 0757 694754 nalibadde sibawa ssimu yange naye njibawa olw'okuba nti ffenna tuli ku bunkenke naddala mu bibanja byaffe ffe ababa mu katokodo webala nnyo ayisa abasajja kabaka wa Buganda webale nnyo mbaka Luttamaguzi ssebo muzzukulu wa Namwama ndabirako Honorable Luttamaguzi ne Honorable Muyanja nti mbaagala nnyo Ssaalongoose Wakiryanga Nsereko mbaka owulidde David Semabale ali mu bulemezi busula nkulamusiza bale kuweereza kwendi ku maaso ku ggwanga Semabale David Kawumu Deputy RDC Manafwa Busula, thanks for the show. I want a trained doctor and to juxtapose between a demented and non-demented person, and what age can someone be declared a demented patient. I think she ought to respect leaders, otherwise she will lose the respect. Kagenyiro ka Deputy RDC agambye yogedde ku mukulu ku dementia gyawada ayagala kutangazika. Kaweya Hussein najja na nkumbi Honorable Swastera kwiziganya na Honorable Omsha naye leero yandi omutuufu tugambye nti ADF be basaba abantu baffe ate n'omala n'otukakasa okunoonyeza nti kutandisa okunoonyeza abasaba abantu baffe ebyo n'agamba bannanga bakulu ng'ensi ebalaba
n'abasigadde mbalamusaako. Rita Namukasa Honorable Ndiwalana amwagadde nnyo ayogera bulungi lwakuba ekibiina kyalimu. Honorable Romshana akiyita kyaba hooligans asaanyadde mu NRM. Rita wakugambye nti oyogera bulungi naye n'ajuliza ate oli byayogera. SDB bali kutuweereza ndabira mu Nakyago Honorable Muyanja naye nze ndowooza tujjeyo amagye gaffe Congo gakume eggwanga lyaffe. Alan Sebale ali mukono. Mwami Sendege Alex Ekitendaawo agambye musajja wa Kabaka oli smart. Honorable Luttamaguzi akumpera emitwalo 5 neyanziza ssebo awulidde. My hero was that 17-year-old boy because of the tactics used to survive Sembuza Ivan from Kalebe. Honorable Muyanja budde bwomutwala. Njagala okwebaza abakulu bonna naye nange kyensooka obutakkiriziganyako. Pulezidenti wa America Biden yeesimbyewo omulundi ogwokubi ali mu 84 84 nolwekyo bali kuwansaava omita nti akuze ebyo ebyemyaka omanyi bwe tubeera wano ensi betulaba ate bino byakusigala ku likodi. Nyinza okuba nga olwaleero nzikiriziganya naawe mukina ate waliwo kyesikiriziganya nakyo okuwanga n'ekitiibwa kyekigenda tufuula abakulembeze abaaki ab'enjawulo nga mpoona ekitiibwa mu NUP nempola ekitiibwa mu DP naawe ekitiibwa nga bwakiwa owekitiibwa Nabbanja nga wainaalemu ate n'amuyita ajje mu constituency ye bakole emiki lindako no akakiika zose singa mbaka wa NUP amaze dda sekoleke bwembadde mwogera kimumpulira kubanze nasomesebwa muzungu no ne bwoba otyalenyinga genda maaso Honorable Muyanja akadde kagenda. What I'm saying nti it is very disrespectful okudda mu mukulembeze n'omuyisaamu ki amaaso. Nze mpa ekitiibwa buli muntu ate mukulembeze w'eggwanga yaani ye President Museveni. Lwekyo bwoganda emyaka 74 Biden yali badde takola ki taddawo ekyo njagala even Trump nolwekyo tulowooza ne Papa nolwekyo ebyemyaka tugande kubiyingira mu bantu tugende ku nsonga zino ng'oli bwaleeta ensonga tuzirudde tutya lipooti zivengayo tufune amazima ku biki ebitawaanya ki eggwanga kuba mwenale mulimu abalungi onakkiriziganya nange ne mu NUP mulimu abalungi ate mulimu ababi. Mukadde wange Kyagulanyi asiiba abakaaba buli lunaku nyinza n'oboogera asiiba abakaaba buli kibiina kirimu abantu abalungi n'abaki n'ababi na buli ddiini erimu abalungi naki n'ababi naye bwe tuneewa respect ne tunoonya ebintu bino ekigenda ssebe okutulemesa okunoonyereza nti bwaba batandika okunoonyereza buli muntu n'avaayo n'ekikye ADF battaka olina yeteeka ku katambi ffe twabasse n'olwekyo tugenda okwesanga nga lipooti ezivaayo omukulu ono yayogedde osanga wa poliisi yali badde anoonyereza nga interest ye naye endala nnyo poliisi yagiyingiramu goba ddiiru olwaleero entalo z'ettaka oyo omukulu zayogera olipootingira wa poliisi osisaidi n'amanya omutuufu naye nakasaamu wakaki akasente n'olwekyo twetaaga kati kuzuula ani ateekwa okukola ki. Twetaaga busobozi twetaaga mazima twetaaga bwesimbu naye nga buli ddiini yonna mu buli kibiina mu buli ggwanga nze mbeera wano ndaba paliamenti eno ngaekolagana n'abantu oyanjuli bubabeera awamu bonna osanga waliwo ebagattira awaki awamu ebyo tebayinza eno okuvaayo bibategeeza njagala mwayi busuulo mpaakadde njije ne inside of parliament oyinza okusiibula ensi nga n'omwami tamanyi bigenda mu maaso mukyala amuwaako kitundu nga n'omukyala tamanyi mwami amuwaako kiki kitundu information because all of us are not holy when we are here nga tulina ensonga ekwatagana n'obutemu ffe tweraliikira bweraliikirizi nti gwe okuumya otya abaana Nakaseke oyo lwaki abawe enamba y'essimu atero abayambeko tuyambye tutya abantu b'e Nakaseke kyetuva tuddamu okkuba omulanga eri ababaka abali kati mu parliament bwe mutuuka okuteesa musabe LDU mu bitundu ebyo ebyerimu entalo yo bagiwa akasente kuba now you have the capacity komao njagala kutogenda ekyagwe welfare wagaye musiro bulungi ebere bulungi njagala okubaagaliza ekiro ekirungi mukama abakuume ate tulabagana olulala webale nnyo Isaac Sebandeke Walugembe Engogwe Buyikwe obubaka mulabye in the interest of time sijja busoma kwe tuli ani ono Paulsen Kasana munamusize yeserinnya Mwami Ndebe Lawrence nawe webale kulaba omulangira Ndawula Richard Mukasa Jambusa Honorable Charles Rom Lozingulima nanga obunasubira okuddamu n'oleeta eddoboozi lye ng'agamba bakutte muli school director suspects abiri ne headmaster
ntaawo collaborators bakolagana naabo ne ADF ate gye bateebereza kuba nti yayokeza essomero so kati ADF yayokeza essomero lyabawagizi bibuuzo bibuuza ate tobiddamu kugonsobeddereero ate nagambye ti naw kakati mukulu busuulwa ekijjira ensi tekisobola ekitujjira tetukisobola